Poliisi erabudde abesimbyewo okugondera amateeka g'ebyenguudo nga bagenda gye bakuba kakuyege. Biddiridde abawagizi ba National Unity Platform NUP okuva ku mateeka gano ne bazza enkuŋŋaana mu nguudo. We twogerera tuyina abalwadde e Mulago olwa accident eyabaddewo ku luguudo lwa Kayunga Kalagi nga bodaboda zazze nga zeetomeregana n'emmotoka emu, era we twagendedde okuviiraawo poliisi bwe yazze ne tutwala abalwadde n'abantu ababaddewo mu ddwaliro nga kwe kuli Kewanza Bashir, Kakayire Bashir, Sepereza Musa, Kisomba Michael, Sewaya Eric ne Mutagubya Robert. AKALULU bagudde ku kabenje nga bagenda ejjinja eggulo okusinziira ku mwogezi wa poliisi Lusoke Kituuma agamba poliisi netegefu okuluŋŋamya bannabyabufuzi kababe ba kibiina kiri mu buyinza. Era kati tulagidde abapoliisi baffe ku ground bagezeeko nnyo buli kimu ekisoboka okukwasa amateeka ago awatali kugezako kubira muntu yenna liiso. Okuwenja akalulu ku bwa pulezidenti kuyingidde olunaku olwokubiri nga bo aba Forum for Democratic Change FDC bataddewo Nathan Nandala Mafaabi.